arts olaba engeri gye tubonyabonamu nti oli akoze kino kiribo kiri tetulina regulatory body tetulina nti eno waggulu oli bw'ayogera aba ayogedde tetulina nti body bw'esamoninga omuntu nti watu bw'okola kino tebaddeewo. So for UNCC, erina mandate okola ebintu ebyo byonna kyovola nti chairperson in his remarks alaze nti ne 1959 act ejja kubeera muko amended so that blending ne the current situation. Otherwise I'm very happy because at least tufunye institution yaffe UNCC we ebaddewo era weeri naye tebadde nti naaga amaanyi ago kubanga tekubadde ba stakeholders ku board kubaddengako simanya oli wa national water oli owa but at least this time bw'otunulira board you can identify the stakeholders nga bali mu value chain of the sector. Why not? We are a team, as the chairman said. This is a marriage, prepared marriage, and we are going to make sure we give birth to children. Yeah, because abantu bonna baliko bali fertile. Yeah. Between me and you nawe kenyini wa mchala omufuna mu butategerera ne muddamu ne mukola ki ne mukwatagana. So that is a team. Abantu kasita basuka ababiri. Of course, but then we mumanya nti tuyina the common objective, the common mission. Why not? This is not a time we should abuse ourselves, do what, embrace divisions. No, it is time to come together because we need to use this specific period of time when the government is giving us the ear and the eyes plus its hand in the pocket. Ngabwe nkuga owulidde minister kyobola nakubuuza watuuse bukyali anti kati nkugambe siri spokesperson wa board wetunaaba tugenda kuba tulaying a strategic plan tujja bayita for a press conference so that you can make a follow up tugenda kuba era tulina strategies zaffe kino but first the appearance, the atmosphere, it has to change. Mwenna batana bakitegeera Madam Phina Mugerwa Masanyalaze is the current, she's just sworn in alayidde leero okuba nti is it the vice chairperson or UNCC? UNCC a board etutwala ffenna nga cultural sector. Fenga Uma, we are so proud. Tuli basanyufu nnyo era tulabye olugendo lwe as a person I've had time to work over her, under her, but mostly beside her. And I am so proud nti no afunye that position. I think it's well deserved. Ate ne mu industry basanyufu nti tulabe faces tutegeera, you know. Last year and the other years nga bagamba nti omuntu yali mu nsonga za art nenga tomulaba nko yayimba wa tomanyi wawa. Naye now we have people that we betumanyi betulabako nti Madam Phina Mugerwa Twina, Bebe Cool, Bujingo Hannington, Lillian Mbabazi, Kwegamba. It's all people that we understand. But today is about the main lady. Fenga Uma tumujaguza tumusanyukidde nnyo. We are celebrating her today for the position that she has got. Yes, chichamude. Kubanga emirundi mingi twalitulabanga aba UNCC tebatutegeera. Nga buli we tugendayo ngola nti nkuga situation nga si we didn't feel welcome. Tebatumanyi naffe tetukola ki tetubamanyi. Naye akatwinayo omuntu waffe badde industry agitegeera agirimu akyayimba. You know, so we feel like right now the doors and windows and ventilators ziri open. Kwa twina abantu abatumanyi. No, senze sina buzibu at all. I'm going to make sure that siri mu kkubo lye. Whatever work that she needs to do as the vice chairperson, emirimu gye balina okukola ajja kwagiyitira mu nze nga I follow. I'm going to follow the protocol engeri gyejja. All instructions that are being given, we're going to make sure we're not in her way of her work at all. Tetubimanyi obanyeko. But we have official communication channels and none of the channels has confirmed this money, so that's why no. Until we get an official communication, we don't know anything about the money that people are talking about. Binagwayo mukwano gwange nga bingi byali bingi, so that will be next. Yes, and we've always advocated for unity. Fenga Uma always try to come abayimbi tukolechi twegate. Anyway, in for kwegata at any point. Sometimes when tutambulira mwenna timuvudde mu nyumba yemu. Sometimes you can meet from different houses and still ne mutambulira wamu. So as Uma we are open. Okolagana ne gundi ne not just federation but industry yonna sector yonna nga we want to work together. Yes, tuchatesa because we're moving together nga mwenna muli b'amaanyi mulina otteesa nti anayimirira nokugaye entesaganya gye tulimu kati tetwagala okuba nti twegase naye ate tewali ategeera maanyi ga munani ani alina okwogera ddi ani alina okukola atya. Those are the only things we should discussing in the federation, but ekyokwegatta tetunnakigaanako.
kulembeze tosobola kutambula na muntu nga temuli organized naddala mu eno structure gye tulimu so atambula ne Phina nga tetuli nga our roles are not defined tujja kwekuba oba tujja kwogera ebifu oba tujja kukontana tujja you understand like we will knock each other kwa teri amanyi munne kyalina kola kikola kati organization gye twagala gye tuli oteesaako